kati ate natunulidde Mpuuga ate nga ali bulala amanyi galeso gawulira ali bulala ate kati bibuzabuza kati bannayuganda Democratic Alliance eto giraba manyi gesitudde galiwa bakasooka kati DP yaffe eyo giraba omukago tugenda guddamu oyo nno the right honorable Prime Minister Honorable Robina Nabbanja ng'ayogera ku kyamukulu Mathias Mpuuga okubanga yavuddeyo nafominga ekibiina ekikye mwakiraba juzi wano gyevudde kwani eno bwe yavaayo n'alangira mu butongole nga bw'afulumye ekibiina kya NUP yagamba nti amaanyi gaabwe aba DP block naye ng'ajjukira ye Nabbanja essaawa ya kakati ali mu kibiina kya NRM nga tweyongerayo Nabbanja y'omu eyavuddeyo n'ategeeza nti abadde akozesa nnyo omuyimbi Gravity Omutujju bwe bituuka ku kubanga apafominga mu bivulu bye naddala wabanga anoonya kalulu eri mu Kikuube district naye yagambye nti abantu bulijjo bye basaba abaleeteraani nti naye wabanga baba baaninze oba ennyimba zaabwe bazigobye nti tagenda kuddamu okuba ng'akolagana nabo. Nabbanja ono abadde mukwano nnyo gwa Gravity Omutujju era nga ku shows za Gravity Omutujju abadde abawa obutereevu okumusapootinga. Ne gundi oyo obwakabaka gwe betusina okwogerako nti osusse Omutujju naye oluusi mutwala wasi ne waini nze gwe bansaba gwe mbatwalira abantu ba bulijjo naye kati bwe bagamba nti ono alimu okusoomooza then mba sikyamutwala by the way nze sinyumirwa nnyo nnyimba abantu ba bulijjo banjagala banyumirwe gwotunuulira abantu ba bulijjo bibasanyudde si nnyo ng'omukulembeze era naawe otuuka n'okuba mu ttooki naye abamu gye bagamba ekizimba gye basonze engalo abasinga gye kitera okwabikira amateeka agatulungamya weegali nga tunatera okumbawumba shonjagala obubaka bw'Abannayuganda bw'otandika okutwala ennaku z'omwezi 10 tuli mu mwezi Desemba tuyinza okutaddamu okulaba tuyinza okuddamu okulaba nga tuyingira 2 bayirawo entambula n'abayimbi bano abo waffe ku byalo abayimba ennyumba za Museveni tumwongera akalulu nabo gye bali nze mbadde kubona omunene bwenkulaba nga tokudigira ddamu naye ng'akozesezza olulimi olulebula n'okuwebula ekitiibwa kyokuyimira ennaku zino abadde nalabye nga n'obwakabaka bumutaddeko okumugamba nti osussa n'ennyimba zatandise okuba naddala oyo munno Gravity Omutujju naye nga nti gagwe Prime Minister bubaka kiwinza okumuwa n'okuwa abantu okumugamba okukyusaamu kirungi bw'abanga abadde naye akiraba kyemanya zimba ziraba okumugamba okukyusaamu onatera okumugamba ojja kwogerako naye sinayogera naye nja mugamba akyuseemu okuyate kati gwe kubanga abantu ba bulijjo amazima go bamwagala anakyusaamu atya nga ate nga kino kimukolera kubanga naawe ogambye bw'omutwala towuliza na byayimba ofa ku bantu bali nga bakuba enduulu bagwa mu bisaawe kati oyo ye mutuufu oyo no ate naawe tompeebuula kutuuka awo gwe obundi asimukatoola oyo ye Nabbanja naye wabadde amaliza agambye nti abadde asaba Gravity Omutujju akyuseemu nti kubanga abantu bamwagala yagamba nti tawuliza nnyimba ze era tafaayo nnyo kubanga si muntu ayagala nnyo ebya music nti naye abantu bamumutuma ate wamutwala eyo ekikuube alabira ddala ng'abantu bakuba enduulu watuuka ku stage abantu ne bagwa ebigo ne beesika ekikulaga nti baagala nnyo omuyimbi ono so yagambye nti abadde amusaba akyuseemu byayimba ekintu kigende mu maaso so officially tategezezza nti tamwagala era tajja mumukozesa naye agambye ekimu nti akyuseemuko ennyimba then ekintu kitambule bulungi naye nga byonna byonna bigenda mu maaso omwana mulenzi penge yayambalidde omukulu Gravity Omutujju wamu ne Lily Pazo wow bibino Pazo wagenze n'ogamba nti oyagala kuwa Katikkiro story eri Saadi ebyo bibozi bya kisiru nnyo bya kidongo
bya kidongo pazo zoli chali wanga tena naswadde na nnyo bulali vala sakubide na simu naswadde mwana gotugambe mbo ina side story ensonga kyo olulimi lukuserera ko mukuyimba leka tena ulasabiri bya kweyanga omanyi yagala kuyiya bya kubemula wakitegera butegezi bye bitu ne pesa samaza abana ebiwawaza abantu amatu nofuna kubuki nira sita nkubulira toyina side story tewali muntu munsi muno aina story nga nungi abantu bayizo sharinga stories ziri side la state golina mukusaaga lasta industry tambulira kugwe puzzle ndigwe oyinofuna wo mwaganya okola kyo yagala okola kyonna ne obuganda obusese brodde mukatikiro omuddemu lasta minister wa kabaka mbuloko babaganya oluyimba lu ate noza musibanyo weya bweyo nonya sente z'abana kana okimanyi kyokola kikyamo puzzle nzinange empemula ne mbanyi kyenkola kikyamo era kyokola abantu abazze kubanga bakubikirira banga bakuwolereza ndaba bonna bawe muzi bonna ndaba baki bawe muzi puzzle kankubulire okimanyi nva mu gagamero kimu ku nkize kyali kisudde gagamero kumanyira bwa kabaka bebe kulu yalinya kumeza n'abagereka kyawanika nnyo firebase bebe kulu yanoonya ngofuna appointments wa kabaka nenga Bobby yazifuna kyafuula Bobby Wine okubeera omuntu owettutumu nnyo mu Buganda kikyengezako okugamba bw'obanga oddamu obwakabaka weegendereza nnyo amalaga kulembera ekigo weegendereza nnyo lasa obuzibu obwakaabi obulaba bwakiyaye naawe okimanyira star ate gwe omwana bw'oba ogamba nti otebukkiriza otya bino ebimuli bya TikTok okujja mu kalakita mbwe ebuluguma ebakuwa lasita mbwe obumuli muli wotwefumbireko lasita kikyamu kyokola bulali industry tandikidde kuggwe mwana ne basaba tebali basobola okubeera nga bayimba ennyimba ng'ennimi ezibaseerera kule tebasobola kikola naye Katikkiro kye yagambye ngenda kuba ekizambo y'abantu bonna abali bakoze ekyokola lasita oba gravity kyakola baliriddawa omuvubuka eyayimba emmesa aliriddawa munoonyereze gyali ebwayiisa olabe namugwani gwange bamuyitanga Mr. Wind yayimba simanyi njagala kugendako Juba oluyimba lwakuba Uganda yonna naye lwali lwakupromotinga njagera yakoma bwatyo Puzzle Master Blaster yafa yayimba emboko nemuligisa ennyonyi nga gwe nkuli wekulinyisiza ennyonyi no je London n'otambula Master Blaster sengu yamulirako ko ne basala short ne bakuba London ekigu sho yali nene bweti gaggadde ku luyimba lumu mboko era lwakubemula Master Blaster yatuuka okufa Puzzle nkubuulira yazikibwa abantu mukaaga olwairo no muyimbi nga wali oyimbye kuba ku hiti nozikibwa abantu mukaaga kigeza tolese mukululo kati Puzzle bw'oba oyagala kwetwaliramu eyo layini y'okweya nze nnyinza okwisomera lesiti y'abantu abagezezaako okweya bonna bali wansi Bulasta teyandizikibwa abantu mukaaga nebe basobola omuzira kati yalika mukulu mu kuyimba okimanyi bulungi nnyo nawe genda okulemuluka oluyimba olusinga okuba olw'amakulu ono oyimba Gasiya ne Gravity yennyini ali frustrated yeekyaye dda afumiza n'olulala leero bate naye mbabuulira baganda bange waliwo ekintu ekiri bigala music career bya mu Buganda temumuzanyirako bannaye Katikkiro agenza okuvayo okubeera nga ayimusa eddoboozi kuba muyimba mu lulimi Luganda abala bamweyita bamukasa oli mwana Muganda teweekaabyamu ki lasa genda oteme embizzi onosonyiwa okugira ku mbizzi ng'oli musiraamu genda olime yo kyamanda bakulungira kubeera muyimbi osiiba okola busikiti wane bakasu genda ofunemu ssente blood ufunemu ssente bagamba bano bamaliaki bali babazaala bannyaabwe babawa certificate ndi muzadde ba comedian ne bantu beezuula bwezuuzi oli fani oba okuyimba kuganja genda okole busikiti obiri ng'ofuna ssente ofuna YouTube channel yo lasita weegendereze nnyo ng'oddamu abantu ab'ebitiibwa abo lasita gw'oyinza okuloza ebimuli bya TikTok byakabi nnyo lasita naye ojja kutomera ogenda kuyiika nze sizimusajja muwemuzi nnyo olulimi lunseererako bamanyikiddwa naye siyinza kuba ku sayidi yo siyinza kubeera miwulenge gikuwolereza wallahi siribaira nk'omudongo bwentyo gwe ofunye omukisa minisita wa kabaka saba minisita Katikkiro akwogedde kate mbugo omuddamu temumuddamu omwadressinga ngani fukamira wansi ku mavivi bwakyogera dda weeyiya wawemula wakkiriza ate omuminisita wa kabaka oddamu waakyo omuvo okutuuka omulaga nti no talina nsa mbyayogera nga kyayogera okimanyi ne Gravity waako Kenzo awo ne batuuka n'okugamba mbu simanyi Tina Masizi talina kyabagamba kuba balina okuddukira ewuwo Kenzo katika nkubuulire nze oli kyali wange n'olina otulaga kiki ekigenda ku federation tolina kitulaga ng'ogyeko ekyasemani live performance tulina leadership eyimiridde etya omwana omugambako nti abwemula bafiina Masizi bakola ekisoboka beegejinze poliisi baba stoppings naye n'agamba mbu nno simanyi gwe Eddie Kenzo nawe nojja n'ogamba mbu simanyi mbu tulina okusooka okunoonya ensonga kituwemula simanyi bawemula Kenzo oyinza kwogera bw'okyaza erida mbu tuyinza okunoonya ensonga tulina osooka kunoonya nsonga kibawemula Kenzo bwenzijeewo maya nanzigulya geeti asooka kuwemula muwalawo tasobola kuwemula lwaki kuba mwana omulungamye mugumizeeko omusomeseza bulungi neggolaga nti kati twalina okusooka okunoonya simanyi waaki bawemula Kenzo kyogamba ensi yonna ewemula erina kuwemula ofuna ekyokulya Kenzo mwana aze leader mwana kati muzzeemu bino ebintu by'ekidongo
mbakati kampani ya fina masanyalaze ne yakenzo zikubagane mbomwe protecting isibanyi bana bawe muzi abalambo berengi bali against awe nyini kenze bogendo okusanga obuzibu mu dunia abantu bagenda kujajinga leadership ye ligeza otya abantu balingo bugama nti nno we namwogera kajja kuduka ku federation that's the no kulaga abantu federation kichezekola bali actually sawa zile bafina basiko walinze so lili pazo wamanze maliriza kugamba tebakujubisa nze kwali patani y'abantu mwasta abagudde nga bawe mudde enyimba zawe tebaddanga nkubulira nti buno bu video obukola lito kimanyi nti nno goyinza okudda mu saba minister endorsement nga zigenze waliwo bondena kakisano kubeera nakayimba yimba nofuna mu ba M10 ngesobola kubiranga sponsoring akavulo kati bagenda kudda mu bantu babitibwa tebakutomeza kera kumajawe watondere saba minister wa kabaka bagenda kutomeza rasta kyokola kichamu yiye nyimbe ndala havu mase ku bantu abanyumirwa omulimu gwabwe bebe kuna bebe akola press conference kuba omulimu gwakola agwagala agu investinga mu sena abayimbi abala bangi ba message bani bagala omulimu gwabwe nekenzo yennyini abakulya simula bankonga awe mula nesa wazinaoza mtu inosoko kusanga abantu mbo simanyi wachiba mula kenza niya kusinga okubeera ngo labika bubyedda ate gwe watoba nanyo singo ono omwana ayogera mbo simanyi mbo zimanyi stories zange ziri sad ziriwe zisingeza kenza yatunanga balafu vira paka ate mwe mufune sente ate mwirabira gye muvudde go ino collecting omwana oyo endorsement zigenda kujubisa mbuyogera nkugambye bebe cool waliwo omwaka we twaguulira nga Bobi Wine ye muganzi mu lubiri kwerinyisa ku mmeeza ya kabaka ate n'obyewaaniramu obwe mudda ate weewaanira mu kyo onombuulira kugambye waliwo ne yaziikibwa abantu omukaaga yakuba oluyimba n'alinnya ennyonyi gakakayimba k'okube n'olinnya ennyonyi rasita teriiza olulimi abantu basonyiwa jjo na luli goyina ffe bano mu bantu wagende wasala osabiriza gye bakufumitira ebiso abantu tebakukyawa gwe kimona omala kyonyo okimaliza bwekalya tufune sympathy rasita industry etandikira kuggwe pazo muganda wange abaana bakyayimba ate abaana bayimbayimba dalika kwefula mu gwe industry ekomye kuggwe gwe muggalanda wagunte tereera kye bagamba kituufu nange oli wangambako mpuliriza nsonga z'abayimbi mu ggwanga naye munnange nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire agayitingana nti Jose Chameleone si birungi mbembeera mwali si birungi sinafuna bulungi soosi oba gavaawo oba gava ku kye naye nga ng'emawulire gayitingana mbakakasa nti wenaaba nga nfunyewo ebisingakawo nja kubanga bebaleetera tutegeere tumanye kiki ekiri ku muyimbi waffe w'eggwanga naye nga gegamawulire agavaayo nti mbembeera si nnungi. Tukyali mu nsonga z'abayimbi naye nga nkutegeezezza nti ensonga za Jose Chameleone nja kubanga nzitunulamu era tujja kubanga tuzigoberera tumanye source ki ereesa amawulire ago aga Jose Chameleone era bwe binaaba bituufu tujja kubanga tubikugamba nti munange bituufu musajja waffe tali bulungi naye nga embeera ya bulijjo era w'omutunuulira bambi abantu baludde nga bagamba nti Jose Chameleone talabika bulungi tiyandibanga oba oliawo ayina ebimusumbuwa nga tweyongerayo waliwo omwami avuddeyo n'ategeeza nti omukulu ono Patrick Murwana aka Alien Skin nti abantu mubeere begendereza nti omwami oyo waliwo abamulabira mu kifaananyi nti ali awo talina kyali nti naye nno munene nnyo era mbu oyo ssaawa yonna ayinza okubafuukira Bobi Wine omwokulala nti Bobi Wine abantu bamulabiranga mu biseera biri muyaga ali awo muyaaye talina kyali nti ekiseera kyemulabiramu omukulu ono oba mbo yengeri gye mulabiramu Alien Skin nti naye mbu yandibafuukira akabasa bibino. If you fail to identify a kada wencha kada wa leero wagwadda Mwamerica bategeera nti najja bamukulembeze. Yes. So Alien Skin if modeled well asobola okutwala obukulembeze singa atambulanga bw'atambula ajja kutawalya abantu. I'm telling you. Bino byalimu bino. Yes. Lwaki leero lwaki tosonga ku muyimbi mulala tobalina bangi we bali waliwo asinga mu TV okuzanya ennyimba z'abantu lwaki tosonze ku mulala Alien Skin abaludde nawo emyaka mingi katwagala kwogera bannya g'abantu. Of course abala tobawulira kati media houses ez'enjawulo bwe zibagoba bugubi zigamba tuddamu kuzanya ennyimba z'okuwumba kyokka ate Alien Skin bamusanga waka. You get it. Akale ekyo si kitono. I'm telling you it's not small. aba identifies omuvubuka oyo Alien Skin bamanyi kye bakola ayinza okubeera nga ali code walabe engeri yajjamu ayambala vesti ali musane emotoka eri kawanga ebisi byeyagala ng'omanyi kigundi kyali agenda okukola South Africa like Dube singa teyakuwa masasi. Abantu si batono. Wai ensonga z'abayimbi zo mpanvu era nga byo biwanvu naye kyendabye mu kintu kino nti
abantu bambalidde nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda. Ye nno Katikkiro bambi si ye yatandise olutalo luno ku bayimbi, naye engeri abantu abamu gye bapasiivinzeemu ekintu kino balinga bakimutaddeko nnyo nti ye yakoze eki, ye yafunye ebbaluwa ng'emugamba kwegamba ebbaluwa ng'eriko lisiti y'abayimbi be bagamba nti abawemula nga bakozesa olulimi Oluganda. Era naye nga Katikkiro wabamaze okumwadressingira leeta eno, naye naakitinga nga Katikkiro wa Buganda okubanga awera ennyimba zino okubanga zikubibwa ku Babasa Radio Uganda na Babasa Telefina, CBS Radio ya Buganda na Babasa Telefina. Naye wayina engeri abantu gye bakinterpretinzeemu oba nyinza okugamba nti gye bamisinterpretinzeemu information eno, kubanga waliwo omwami ayambalidde Katikkiro n'agamba mbwe amwebaza nnyo okubanga Katikkiro yakoze omulimu gw'amaanyi oba yatandiseewo omulimu gw'amaanyi okubanga agoba ennyimba oba abayimbi abawemula nga bakozesa olulimi Oluganda. N'amugamba nti naye Katikkiro kyoyo agoba oba awera abayimbi abayimba ennyimba eziwemula nga naye agenda ki mu bivulu ebiriko ennyimba nze nnimiro gwe faama 1-2 n'enkukabala. Oba mujjukirako ko emabegako awo olutalo lwaliwo wakati wa Katikkiro ne Frank Gashumba. Lwali luzibu nnyo era lwali lukambwe. Frank Gashumba yatuuka n'okulangira Katikkiro n'amugamba nti gwe ku myaka gyo okyazina bend over. Oba mujjukira olutalo olwo Mukama mulungi nti lwagwawo era omukulu Frank Gashumba gye buvuddeko wano gy'oli abalamu yavaayo ne yeetondera Katikkiro n'agamba nti kyekiseera tube nga tuteekewo obumu, ebyaliwo byaliwo kati tukoze. Tuleke okuba nga tweyogerera ebisongovu naye nga byali byekuusiza ku bintu bino ebiriwo. Ennyimba mbu Katikkiro naye zaasinga okunyumirwa zeezo ezigwa mu kkubo eryo, zino zibendova nze nnimiro biki ennyimba bwe zityo. Mbu kiba kitegeeza mbu ne Katikkiro mbu bino byakola aba yeeyisaako bweyisa okuvaayo n'agamba nziweze era balekerawo okwemula obukozi olulimi Oluganda. Mbu luli wabaddenga ng'azinyumirwa ng'azina yali tamanyi byanyumirwa oba mbukwolwo yali tabiwulira bulungi. Mbu bino byakola mbu essaawa ya kakati mbu aba yeeyisaako, mbu singa yabikola dda ennyimba ejo mbu tezandibadde nga essaawa ya kakati zikola ki zikyaliwo. Mbu naye yalaganga nga nti anyumirwa ennyimba era nti mu biduula yalingamu era nga mbu ng'omulaba ng'anyinnya ggali banjole ku nnyimba ezo zennyini ezigwa mu kkubo eryo lino lye bagezaako okuba nga bakola ki bawera. Ekyokulala nalabye nga bambalidde Fiina Masannyalaze ne bagamba nti Fiina Masannyalaze mbu omuntu eyazinanga ne yeeyambulira na ku siteegi mbu talina audacity ebanga naye y'omu ku abo abasalawo nti ennyimba zino bakole ki babe nga baziwera. Naye kyekakasa nti mu bulamu bw'ensi eno omuntu akyuka, eyayinza okuba yabikolanga luli naye kati alaba nti tebisaanidde. So ndabyewo ebintu bingi bajaginze abantu bangi ndabyeko awo nga buli omu kale nga bakubaganya empawa mumu nga bagamba nti Fiina, infact Fiina bamwambalidde nnyo bamwogeredde bingi naye munnange kyonna kyekiri Fiina teyabadde yeka, babaddemu abantu bangi. Nze kyendowooza oba oliyawo omukulu Nabbanja kyayogedde kye kituufu nti bakyuseemu abantu babaagala just bakyuseemu okukyusa ku nnyimba zaabwe zebafuluma. Munnange tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala ate n'olutalo lwo lukyali luwanvu. Nalabyeko listi y'abaana nga kwe kuli ne Gloria Bugi,
kwe kuli Rita Dancehall oyo yavuddeyo n'agamba nti fina masanyalaze amwinako ennugu kwegamba lisiti yo ekyeyongerayo kiriri bangi naye nga kyonna kyekiri fe wetulinda tujja kuba nga tubibatuusako sigala naffe tovaawo.